Mu kitundu kino tugenda kulaba ebyo ebyaliwo nga bayeekera ba Museveni teekako ne gavumenti empya yaleeze embuyinza eya Lutwa bateekateeka okubeera nga boogerezeganya. Nze Lubega Ibrahim Kasinga era nga nkwebaza okunyumirwa emboozi zino. Kujjukiza teweerabira okusubscribinga ku mukutu guno osobola okunyumirwa emboozi ez'ebyafaayo. Waliwo engeri bbiri olutalo gye lusobola okubeera nga lukomekkerezebwamu. Ng'engeri esooka y'ey'okulwana n'owangula, ate ng'ey'omulundi ogwokubiri kwe kutuula wansi n'omuntu gw'obadde olwana naye ne mukkanya mu mirembe. Ng'enteeseganya ez'omu kibuga Nairobi ezaagwa obutaka tezinnaba kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba 1985. Ng'enteeseganya zino zaali wakati wa gavumenti ya Tito Okello Lutwa teekako n'abayeekera abaali bakulembera Yoweri Kaguta Museveni. Tezinnaba kubeerawo, waliwo okwogerezeganya ne gavumenti y'Obote nga tennaba kuggyibwako nga nnaku z'omwezi 27 Julayi 1985. Gyali giweze emyaka 4 nga gavumenti ya UPC tennaba kutuukiriza kisuubizo kyayo kye yali ekoze ekyokuba nti eggye lyayo erya Uganda National Liberation Army ligenda kuwangula abayeekera ba NRA. Ng'ennaku z'omwezi 4 Julayi 1985 omubaka Wilberforce Kisamba Mugirwa ng'ali mubaka wa Luweero South West Constituency yayimirira ku fulo ya Paalamenti n'ategeeza nga gavumenti ya UPC bwe yali eremereddwa okubeera ng'ewangula abayeekera nga bwe yali esuubiza. Ono yagamba nti keekadde okubeera nga gavumenti eteekateeka akalulu ak'ekikungo bannayuganda basalewo oba nga kakati ensonga zigenda mu kuteeseganya okw'emirembe oba nedda. Nga musajja mukulu ono yakamala okuyisa ekiteeso kye, Vice President Paulo Muwanga yavaayo n'amwambalira n'ategeeza nti ayinza ate okugamba nti gavumenti ya UPC tesobola kutta Museveni, omuyeekera omulabe w'emirembe teekako n'ow'enkulaakulana. Kyokka waayitawo ennaku mbale ng'ennaku z'omwezi 27 Julayi gavumenti ya UPC n'ewambibwa amagye omulundi ogwokubiri. Ng'omulundi ogwasooka nga gavumenti ya UPC ewambibwa gwaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 Januari 1971. Amangu ddala ng'amaze okutwala obuyinza, Lieutenant General Okello Lutwa yafuuka Foster General era n'afuuka omukulembeze w'eggwanga lino. Bwe yali ku mukolo ng'alayira ng'ennaku z'omwezi 29 Julayi mu Kampala, yalangiriranga gavumenti ye ey'ekiseera bw'egenda okumalako emyezi 12 gyokka olubateeketeeka akalulu akawamu bakole gavumenti eya demokrasiya mu Uganda. Ku mukolo gwe gumu, Lutwa yategeeza nti ebiwaayo kuli Federal Democratic Movement mu bumpimpi FEDEM, former Uganda National Army FUNA, Uganda Freedom Movement UFM, Uganda National Rescue Front UNRF, teekako n'aba National Resistance Army oba bayita ba NRA, nga bano bonna baali bayeekera nga balwanyisa gavumenti y'Obote, baali bakkiriza okuteeka wansi ebyokulwanyisa era ng'enteekateeka ez'okwogera mu mirembe zigenda kutandika ne gavumenti ng'ennaku z'omwezi 12 August nga baakutuula ku Uganda International Conference Center oba giyite Serena Hotel mu Kampala. Wabula ng'ennaku z'omwezi 3 Julayi, Matthew Lukikaire ng'asinzira Nairobi ng'oni yali Secretary wa NRM External Wing yayisa ekiwandiiko ng'awakanya ebyali byogeddwa musajja mukulu Lutwa nga bwe baali batadde wansi ebyokulwanyisa mbwe era bagenda mu nteeseganya ne Military Council yali ekutte obuyinza. General Lutwa era yategeeza abaali bazze ku mukolo gwe ogw'okulayira ng'eyali akulembera abayeekera ba NRA Museveni bwe yali akkiriza gavumenti eyali ezze eya military ebeere ng'egabanyizibwa wakati we ne bano abaali bawambye, kyokka teyayogera bifo ki Museveni bye yali asabye. Mukyala Gertrude Njuba eyali kiyambi wa Museveni ate era nga y'omu ku beenyigira mu nteeseganya ezaago obutaka e Nairobi yawakanya ebyayogerwa Lutwa. Ono yategeeza bwe yali ng'ayogerako ne munnamawulire mu mwaka gwa 2014 titajjukirako mulundi nagumu ddiru yonna yali yakugabanira wakati ebifo bya gavumenti empya. Ono yagattako nti ebibinja ebyali birwana byali bingi ate era nga byali byagala okuyingira gavumenti eno eyali ezze nga tewali nsonga yonna lwaki NRA yali badde yagala etwala ebitundu 5 ku 100. Mukyala Njuba yayongera okukkaatiriza nti aba NRA baali tebalinamu kwagala kwonna kukolagana na gavumenti ya Lutwa olw'ensonga nti bano baali basse bannayuganda bangi, ekintu NRA kye yali tekkiririzaamu.
Ono yakakasa nti ddala mbutuufu Lutwa bwe yayogera tebyali bituufu, wabula mpozi nga bye yali ayogerako byebyo ebyali mu nteeseganya ezaaliwo mu kusooka nga tannawamba buyinza, ng'enteeseganya zaali wakati wa Museveni n'abakulembeze mu gavumenti ya UPC n'amagye ga UNLA. Omulundi gumu musajja mukulu ono Museveni yasobola okubeera ng'agenda mu ggwanga lya German n'asisinkana yali Vice President Muwanga ku nsonga y'okuteekateeka okumwamulako Obote. Mu kitabo kye Song the Mustard Seed peegi y'e165, Museveni yawandiika ng'agamba nti bwe yasisinkana Muwanga yamutegeeza nti NRM akadde konna egenda kutwala obuyinza era nga bwe beebututte bajja kumusonyiwa singa anaaba akolaganye nabo ne bawamba Obote. Wabula Muwanga yamwanukula n'amutegeeza nga bw'ali mu kukolagana ne Tito, Okello ne Baalina Okello. Wano Museveni kyava amutegeeza nti abakulu abo tebasobola kukolagana nabo mu gavumenti emu kubanga be bamu ku baali beenyigidde mu kwonoona ebyobufuzi by'eggwanga lino. Bw'otunuulira ebigambo by'abakulu bano bombiriri Museveni teekako ne Muwanga, bibeera bikulaga nti mwalimu Omululu teekako n'obuteesiganga na ku sayidi zombi, era nga kikulagako ate nti abakulu bano baali tebasobola kubeera mu gavumenti emu ey'emirembe yadde nga bamaze okuggyako Obote. Ku peegi y'e166, Museveni yayongerako n'ategeeza nti ebyembi mu kaseera kayitawo katono nnyo Baalina Okello ne banne ne balangirira ku Radio Uganda mu Kampala nga bwe bawambye gavumenti y'Obote. Nti era bano olwamala okulangirira byonna bye baagenda mu maaso n'okukola baali beesazeeko aba NRA, bwe batyo ne basalawo okukolagana ne bannakigwanyizi basobole okusibira NRA ebbali. Museveni agamba nti mu kaseera ako yagezaako okwogerezeganya ne Baalina, Tito, Okello ne Muwanga, wabula tebaawuliriza kye yali abagamba bo ne bagenda maaso n'okuteekateeka obukulembeze bwabwe. Ky'olina okutegeera nti mu kaseera ba Lutwa we baawambira gavumenti y'Obote, Museveni omukulu w'abayeekera ba NRA yali mu Bulaaya ng'ali mu mikutu gy'amawulire nga kitegeeza nga gavumenti eyaliko bwe yali embi. Kino kye kyaleetera Lutwa okubeera ng'alabula emikutu gy'amawulire egya kuno okwegendereza engeri gye baali bakolamu emirimu gyabwe. Ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana, Lutwa yalabula bannamawulire nga bw'ajja okubasibasinga banaagenda mu maaso n'okufulumya ebyo Museveni bye yali ng'ayogera ku gavumenti. Era okuva mu August okutuuka mu December 1985, buli Museveni omukisa gwe yafunanga okusisinkana bannamawulire nga bategeeza nga gavumenti ya Lutwa bw'eri embi, etyoboola eddembe ly'obuntu, okuvumaganya obuyinza, okutirimbula abantu, okubeera n'ekyekubira ng'emirimu gya gavumenti agiwa abantu be, obulyake n'obutamanya ngeri gavumenti gye zirina kuddukanyizibwamu. Museveni bwe yava e Sweden n'akomawo e Nairobi, baddamu okubeera nga boogerezeganya ne gavumenti ya Lutwa ku nsonga y'okwogerezeganya okuteeka wansi ebyokulwanyisa. NRA yawakanya ekyokubeera nti bateeseza mu Kampala. Gavumenti ya Lutwa kye yakola kwe kutegeeza nti bagende Dar es Salaam, ekintu era NRA kye yawakanya nga bagamba nti waakiri bagende Nairobi mu Kenya. Abayeekera baali balina okutya nga bagamba nti Obote ayinza okukozesa abantu baabaali mu Kampala oba mu kibuga Dar es Salaam okubeera ng'abaako engeri gy'ayingiza bye yeetaaga naye mu nteeseganya zino. Mukyala Njuba yategeeza nti baali bakimanyi bulungi nnyo nti Obote alina emikwano e Dar es Salaam ate era nga yali akyali mukwano gwa Pulezidenti Julius Nyerere, nga basobolera ddala okumukozesa okubeera nga naye abaako by'ayingiza mu nteeseganya ezo nga bimuyamba. Ng'oggyeko ebyo, abantu b'ekibiina ki NRA abaali ab'External Wing bali mu kibuga Nairobi ate nga tebalina ssente za kubatambuza kugenda Dar es Salaam. Wabula bino byonna nga tebinnabaawo, baali bakkiriziganya okugenda mu kibuga Dar es Salaam era nga baali bakiikiridde Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 12 August baasimbula ne bagenda e Dar es Salaam
ne balinda abagenda okukiikirira abayeekera ba NRA naye nga buteerere. Nga tebannaba kukkiriziganya kubeera ng'enteeseganya zigenda e Nairobi, NRA yali ekkiriziganyizza okubeera ng'esisinkana abagenda okukiikirira gavumenti ya Lutwe Dar es Salaam, era nga Pulezidenti Julius Nyerere ye yali okubeera omuteeseganya omukulu. Okusinziira ku kiwandiiko ky'amawulire gavumenti ya Uganda kye yafulumya ng'ennaku z'omwezi 14 Agasiti 1985 mu Kampala. Ensonga lwaki NRA teyasobola kugenda Dar es Salaam yabategeeza nga bwe baali tebalina ntambula. Njuba yategeeza nti ensonga enkulu gye baasinganga okutunuulira ye security yaabwe. Mu kusooka baali bakkiriziganyizza nti abakulu abagenda okuva e Uganda baakuyitira Nairobi basisinkane abagenda okukiikirira abayeekera ba NRM olwo bagende Dar es Salaam. Wabula bano baagaana okubeera nga bayitira e Nairobi. Ennyonyi olwagirinnya baagenda bugenzi Tanzania, ng'olwatuukayo baategeeza nti baali tebalinaamu bifo mu nnyonyi, era ne bagamba nti kaba basindikira ennyonyi okuva e Tanzania egende ebakime. Njuba agamba nti ekyo baali tebayinza kukiikiriza kubeera nga batambula bokka mu nnyonyi ebaweeredde obuweebwa, nga tebasobola kuteekamu bakulembeze baabwe bonna aba NRA mulundi gumu kutambulira wamu. Wabula obutakkaanya obwo bwonna baabugonjoola, ng'ensonga lwaki baamaliriza bakkaanyiza kugenda Nairobi ng'ennaku z'omwezi 26 Ogw'omunaana enteeseganya ne zitandika, nga baazikomekkereza ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba 1985, era nga bakkiriziganya omutabaganyi omukulu abeere Pulezidenti wa Kenya Moi. Tiyadde ng'enteeseganya baali bazimaliriza ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba, wabula Christmas yagenda okutuuka ng'ate obutakkaanya bwazzeemu dda okubalukawo wakati w'abakulu bano bombiriri, nga bususse ne ku kubeera nga bakyasobola okubunogera eddagala. Kyokka NRA yali erina chances nnene nnyo olw'ensonga nti yo okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 27 Julayi baalinga balwanyisa amagye ga UNLA, ng'era baali bawambye ebitundu ebiwerako ebya gavumenti, ng'ebimu ku bitundu kwaliko eky'e Masaka, Mubende teekako n'ebimu ku Kampala. January ng'ennaku z'omwezi 26 1986 aba NRA baawamba obuyinza, era bw'atyo Lutwa n'afuuka Pulezidenti wa Uganda owookutaano ng'agenda mu buwaŋŋanguse. Ekirungi ku ye baamukkiriza okubeera ng'akomawo wano e Uganda. Akamu ku kabonero abakulembeze ba Uganda ke bafaanaganya kwe kuba nti bonna basooka kubeera mu buwaŋŋanguse ne bajja ne bafuuka ba pulezidenti, oba si kyo oluvannyuma lw'okubeera pulezidenti baddukira mu buwaŋŋanguse. Mu bufunze bwe biti wammanga bwe byatambula mu kugezaako okulaba nga wabeerawo enteeseganya wakati wa Museveni ne gavumenti ya Lutwa. Ennaku z'omwezi 12 Ogw'omunaana 1985 Museveni ne banne tebaalabikako mu kibuga Dar es Salaam eky'e Tanzania mu nteekateeka y'okulaba nga batandika okukkaanya, ng'era abakungu abaali bavudde e Uganda ateekako ne Pulezidenti w'e Tanzania Julius Nyerere baakanda kulinda. Olwo ng'ennaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana Museveni ng'ali mu kibuga e Nairobi yayisa ekiwandiiko eri abamawulire ng'ategeeza nga basajja baba NRA bwe bawangudde amagye ga UNLA mu kulwana okwali e Matugga, Kiboga, Busunju ne Bombo. Olwo ennaku z'omwezi 26 Ogw'omunaana enteeseganya ez'emirembe zaatandika mu kibuga Nairobi e Kenya, nga Pulezidenti Arap Moi ye yali omutabaganyi omukulu. Ng'ennaku z'omwezi 4 Ogw'omwenda Jack Bujingo yali ambasada wa Uganda ku kitebe kya Uganda e Kenya, yategeeza abamawulire nga Museveni bwe yali asisinkanye Kano Toko teekako n'abalala mu hotero Room Toko mwe yali ali mu hotero Intercontinental. Ennaku z'omwezi 10 Septemba Principal Private Secretary wa Museveni Radras Serwanga Lwanga yatambula okubeera nga yolekera e Nairobi nga yali atambulira mannya ga Samuel Kayanja Serwanga, kyokka ng'ono ab'ebyokwerinda aba Uganda baamukwatira e Busia ng'ayingira Kenya. Ennaku z'omwezi 25 Septemba Museveni ne basajja be tewali n'omu yalabikako mu nteeseganya. Emmanuel Kadino Nsubuga bw'atyo bwe yali mu kibuga Nairobi n'alabula n'ategeeza nti enteeseganya zino gye zigenda temugenda kuvamu kalungi, kasita enjuyi zombiri tezijja obuteesigangana obwaliwo. Ennaku z'omwezi 24 Oktoba Pulezidenti Lutwa yayisa ekiwandiiko eri abamawulire ng'alabula nti aba NRA balina okulekerawo okulwanyisa amagye ga UNLA, era n'abasaba okubeera nga bakkiriza okwogerezeganya okw'emirembe. Olwo Pulezidenti Nyerere ne Pulezidenti Moi
baasisinkana mu kibuga Nairobi olw'enteeseganya ezaaliziganya okuvaamu ekirungi. Ennaku z'omwezi 28 ogw'Ekkumi, gavumenti ya musajja mukulu Lutwa yawa Museveni ekifo ky'obwa vice chairman era ne bamutegeeza nti bamuwadde n'ebifo 7 mu magye. Novemba ng'ennaku z'omwezi 4 bwe yali ku press conference mu kibuga Nairobi, Museveni yategeeza nga bw'ataddewo gavumenti ey'ekiseera mu bitundu abayeekera baba NRA bye baali bamaze okuwamba. Ennaku z'omwezi 8 Novemba, Kano Toko yakomawo wano e Uganda oluvannyuma lwa Pulezidenti Moi okubeera ng'ali ateereddwako akazita ba NRA teekako ne Nyerere nga baagala okumuggya ku buvunaanyizibwa obw'okubeera omutabaganyi omukulu nga baagala kumusikiza Ssemwogerere. Olwo ng'ennaku z'omwezi 10 Novemba, abayeekera ba NRA baawamba ennyonyi ya Uganda eyalimu abasaabaze 44 ng'eno yali eva ku kisaawe eky'ennyonyi Entebbe. Mu kugiwamba, ennyonyi baagitwala paka Kaseese era oluvannyuma nga baagikozesa nga bagamba nti gavumenti erina kuta musajja waabwe Sserwanga Lwanga nabo okuta ennyonyi eno. Sserwanga bwe baamuta, bwe batyo n'abakulu bano ne batta ennyonyi eno ng'ennaku z'omwezi 1 Desemba nga baagibawera Nairobi. Novemba ng'ennaku z'omwezi 18 Lieutenant Colonel James Tibamuleka yafa nga yafiira wakati mu lutalo wakati wa NRA n'aba UNLA ku Barracks e Masaka. Oluvannyuma ba NRA bakkiriza aba Red Cross okubeera nga bagenda baggyeyo omulambo bagwa ba UNLA okusobola okuguziika era nga bamuziika mu disitulikiti y'Iganga. Desemba ng'ennaku z'omwezi 1 oluvannyuma lwa gavumenti ng'emaze okuwamba abamu ku bayeekera ba NRA yategeeza ab'amawulire nga NRA bwe yali efunye ebyokulwanyisa okuva e Libya era nti ne Fred Rwigema yali munnansi w'eggwanga erya Rwanda y'omu ku basenior commanders ababayeekera baali beenyigidde mu kubeera nga batigomya n'okutulugunya amagye ga gavumenti. Ate ku ludda olulala, musajja mukulu Museveni naye yaliko Hilton Hotel e Nairobi n'alabula gavumenti ya Lutwa nga bwe bagiwadde wiiki emu yokka okubeera ng'eteeka mu nkola ebyali bikkaanyiziddwako mu nteeseganya ezaali zigenda mu maaso, oba si kyo bajja kuloza ku bukambe bwa NRA. Era Museveni n'ategeeza nti wiiki emu emabega aba UNLA baali balumbye enfuuze omwali abalwanyi baba NRA mu kitundu eky'e Katonga ne Kinyala mu Bunyoro. Desemba ng'ennaku z'omwezi 11 basajja ba Museveni 3 baakwatibwa okwali Kapiteni Charles Namundaye, Henry Wakisaale ne Musani Wadada. Bano baabawamba okuva mu Bungoma mu ggwanga erya Kenya nga gye baabajja ne babatwala mu Nairo Mansions mu Kampala. Desemba ng'ennaku z'omwezi 22 Dr. Kiseka yategeeza ab'amawulire ng'ali Nairobi nga bwe bavumirira ekikolwa eky'okuwamba abantu baabwe era n'alabula ba Lutwa nti ekinajjirira tebajja kukyagala bwe baba nga tebatadde bantu baabwe bano. Desemba nga 27 Museveni teekako Pulezidenti Moi bagenda maaso n'okutegeeza ab'amawulire mu kibuga Nairobi ng'amagye ga UNLA bwe gaali gassa abantu ba bulijjo abatalina musango. Desemba nga 31 Pulezidenti Moi ali Mwinyi owa Tanzania yateekako ne Museveni tebaalabikako mu conference mu kibuga Kampala okulaba butya bwe bayinza okuteekesa mu nkola endagaano yali eteereddwako emikono.